Akadde ka mawulire embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 yayongeddeko obunene era nga ey'omulundi guno ya busiriivu 52 n'obukadde 7 okwawukana ku y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tukomekkereza ey'obusiriivu 49. Minisita w'ebyenfuna omubeezi era nga yakola guno naguli Henry Musasizi agamba nti embalirira eno essira egenda kulitunuulira byakwerinda n'obutebenkevu ssaako eby'enguudo awamu n'ensonga endala. Minisitule y'ebyenfuna egamba nti omusolo ogukungaanyizibwa kuno gugenda kuba gwa triliyoni 29 era gwe batunuulidde okuvujjirira embalirira eno so nga ensimbi endala zigenda kuba zeewoleddwa kuva mu bitongole awamu n'amawanga ag'ebunaayira. Abamu ku bakiise mu palamenti boogedde ku mbalirira eno eyayisiddwa palamenti akawungeezi akajjo. Bayintanzi ne besekyozi tebafuna musaala. Welfare yaabwe okulya, okusula, okutambula beeyambisa allowance. Obungi bwabwe basinga abasawo be tuyita abakozi ba gavumenti. Era bw'ogenda mu ddwaliro be bajjanjaba abantu ekiro, be bajjanjaba abantu emisana. Bano be bataweereddwa ssente. So possibilities eziraikire okwa-rising out of this nti either ba interns bajja kusaba abalwadde essente ekigenda okukaluubiriza omuwi w'omusolo naddala oyo omulwadde. Kati nga twetegekera okujaguza olunaku lw'abajulizi olukwatibwa buli ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga, gavumenti okuyita minisitule y'ebyemirimu n'entambula etegeezezza nga bwegenda okuteekerawo amakubo amangu eri abalamazi abakozesa oluguudo lw'e Masaka okusala omugga Katonga. Minisita omubeezi w'ebyentambula Musa Echweru ategeezezza newankubadde nga amazzi mu mugga Katonga gaabuuga n'olutindo ne lugwamu, kyokka gavumenti ekola butaweera okulaba ng'ennaku z'omwezi 3 we zinaatuukira nga wajja kubeerawo amakubo abantu be basobola okuyita. Agamba nti mu kiseera kino bakola butaweera okulaba nga babaako ekitundu ab'ebigere bwe banaasobola okuyita mu mugga Katonga, newankubadde ng'ekitongole ekyayonula kyali kyasaba essabbiiti 3 okutereeza ekitundu kino. Akakiiko k'eggwanga kavunaanyizibwa kulwanyisa Mukenenya aka Uganda AIDS Commission kakwataganye n'ekibiina eky'abasuubuzi ekyakasiita nga wano babakanye n'omulimu gw'okusomesa abasuubuzi ku bikwata ku kulwanyisa akawuka aka Mukenenya. ND1 mukungu okuva mu Uganda AIDS Commission agamba nti alipoota nnyingi zoogera ku basuubuzi olw'obutabeera beesigwa eri abagalwa bwabwe ekibateeka mu katyabaga k'okukwatibwa Mukenenya. Ayogedde ku bibala ebiraga nti mu bitundu eby'omu bibuga abantu ebitundu 7 ku buli 100 bawangala n'akawuka aka Mukenenya era bangi bali ku ddagala. Era bw'atyo asabye abatannakwatibwa Mukenenya okufuba ennyo okulaba nga beekuuma. Ekisookera ddala ku biseera bino bye tulimu tewali muntu ateekeddwa okukwatibwa akawuka ka Mukenenya kubanga tumanyi kiki ekyokola okukeewala. Ekyokubiri tulina okukomya okusosola abantu abalina akawuka ka Mukenenya kubanga si kya bulamu, kya bukopi nnyo okuba nti omuntu alina akawuka ka Mukenenya tumusosola oba tumwogerako, twandibadde nga tumuyamba amire bulungi eddagala, tumuwe sapooti. Kati ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'obuvanjuba bwa Ssemazinga wa Afrika era nga ye mmyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga asabye abavunaanyizibwa ku mirimu gya yinsuwa okuteerawo bannayuganda naddala abakola emirimu egy'ebyobusuubuzi egy'ebyenjigiriza ne bamusiga nsimbi abakola emirimu emitonotono engeri gye bayinza okwewogoma obusandali obujja butomera emirimu gyabwe. Asinzidde ejjinja mu kuggulawo omusomo gw'enzingo 2 era nga guno gw'abali mirimu egy'abayinsuwa n'ategeeza nti bangi ku bakola emirimu naddala egy'ebyobusuubuzi basanga okusoomoozebwa kunene olw'obutamanya bwe bayinza kuyita mu bisoomooza emirimu gyabwe. Bwe gabadde ag'enkya ya leero, nze Tom Mulondo.